Mbalamusiza banyabo ne bassebo olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi Uncle Bindi Last Born omukeeza akeeza abakeeza okukera ogenda okukola olunaku olwaleero nze n'ensonga 3 oba 2 zijja kuba 3 naye ez'ensimba ziri ezi 2 nsaba mpe bulungi amatu vidiyo eno weeba ekusangidde mukwano bw'oba tusobodde kugimalako nsaba giposing onoogiddamu marking eddakiika w'ozimalidde era ngenda kukola vidiyo nga nyimpi nnyo osobola okugitegeera amangu. Njasooka obbajjukiza tulina okuŋŋaana olwa Nupu Canada chapter Canada Canada Toronto enaku z'omwezi nga 1 mpaka nga 3 August. Omugenyi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence tusaba mubeeyo mwenna abanaasobola. Kanalikireko Mwami Bugingo katono nga sinnagenda. Mwami Bugingo wavudde n'ogamba mbu Pentagon Uganda yeetaaga Pentagon nga 5 mbombalala luddawa. Ndowooza kyekiseera bannayuganda balekerewo okuzannyibwa ku mutwe. Kyekiseera bannayuganda balekerawo okuzannyirwako emitwe. Mukulu Bugingo wavaayo n'ogamba nti nno abasonda Pentagon bo tebasaba Pentagon era abasonda naye abatawangayo wadde n'ekikumi bebanja Pentagon. You are lying. Bw'obanga abasonda Pentagon tebanyega twagala kumanya lwaki tewera. Bwe wagendera n'osonda ssente z'ettaka mu bbanga eritali ddene nnyo sisuubira nti ettaka walisondera emyaka 10 $1 2 mu emitwalo 2 something nga bwe wajja n'ogamba abantu nti wagula ettaka eryo bw'oba walisondera $1 2 nga teweza na myaka 10 kyemanyi teweza na myaka 5 ng'osonda ettaka eryo $1 meka 2 esente mmeka. Kati twagala okumanya mukwano ow'ekitiibwa Kibeibe Bubu Buligita abasonda ettaka eryo $1 2 nga basondeddeho ne radio 6 era eziri mu buwumbi kubanga radio emu wagigamba nga obukadde 7 8 10 5 ne bagula zi generator ne bagula kamera ne bagula radio ne TV ekitone nnyo sente abantu wabalimbanga nti osonda bigula naye ng'olimba radio gye wasooka okugula kubaliye kumala omukolimire ne nakati yagaana okufa ne bakubba $7 bali kunaazikubako. Abo abasonda ssente ez'abantu abo baliwa okusonda ssente za Pentagon. Wakwata pasita mutaawe n'omuteeka ejjinja n'oteekayo bulanchi n'obuzaabuza nti mutaawe yakweyawulako. Obujulizi bwonna mbuyina ku mmeeza n'engeri gye mwawandisaamu kyaki eyo ne ssente mutaawe zaalipootinga byonna mbirina. Ekiseera kijja kujja. Waze n'olimbalimba abantu omanyi buli wobaako embeera ng'ekutte fune babbuloga bo. Olunaku lwe wagamba singa Bobi Wine yafiiridde Arua n'ojja n'obyegaana lwe bali bagenda okukubira Makula mu kikubo ne Muunya kuba twagenda n'akamotoka kasooti kwali owadde Makula lawumu abantu ne batutayiza ne bagamba pasita mwe lwaki yayogedde ku lasita biki ne mbagamba nze kennyini okuba nali nkola mu kikubo ng'era abantu bamumanyi mufuna mpola lwaki gundi kuba erinnya lineeyita mu kikubo nenja ne nimbalimba abantu nti pasita tannabyogerako bapasita Kiganda be babigasse. Nawe nojja ku kituuti n'obiwukakasa n'ogamba nti pasita Kiganda bali bakigwagwa tonnabyogerako n'omwana n'ogamba Itungo muganda wo Bobi Wine abamukoddomi abaana ba Itungo babula mbu oba bakuyita kkojja era n'oyimba n'akayimba ka Bobi Wine batukasuka ku radio ng'okayimbira ku kituuti nga weewakana. Era mu mbeera eyo yali enzibu ennyo nga wakava mu bya Bayibuli omusajja yakusooka okukukyaza ku Facebook weewolereze ku intaneti ani Muhammad Nsereko yakukyaza ku Facebook nga maze okusomera bwe ekibuuzo nti ne intaneti jangu weewolerezeeyo osangulewo ebintu watulana mu kayumba ka security
Nganerere bwotandise okunoonya media ogulaba TV otekumala ojje ku Facebook ojje ku YouTube okakasa abantu nti Pentagon sicha wadoyogera naye ngojuliriza kiri obulimba bwo abantu bazo babba wenje kufuna leta kankome wano mubajje tetugenda kwononerako obudde kubanga abasiramu abazze batibwa bonna ne Muhammad Kigundu bama mafina olukumwadu mwenna mubajje bw'atunde mali y'obusiramu ng'otunda omuzikiti gw'Nakasero ng'okuguza basajja balaba ffe twalwanirira omuzikiti ogwo twave tula ne baseeka Yunus Kamoga eyali Amiru Umma ne tujja ntulwanirira omuzikiti ogwo gw'Nakasero Museveni najja n'agamba mbu atuddiza kyapa Museveni najja n'agamba nti atuddiza kyapa ky'Nakasero ne tugenda ku gundi kuki kuna kivubo bulu wetwali I think 2019 no 2009 2010 around that fetwalwanira omuzikiti ogwo gw'Nakasero mubajje ngo bazo gutunda Museveni n'agamba nti addiza ebyapa aba ku muzikiti gw'Nakasero abaddiza ebintu byabo aboogezi abakulu kwaliko Muzaata kwaliko Amiru Umma Yunus Kamoga Amiru Umma ebigambo byagamba Museveni yamugamba oyina amagye ne ku busiraamu nina amagye gensobola okulagira ng'abasiraamu ku lw'obusiraamu emali y'obusiraamu ne bagiza omuntu yenna agiyimiriddemu n'abanga avaawo ebigambo Muzaata bye yayogera agamba nti mubajje singa tubadde mu nsi eramula sharia law erina sharia law singa mubajje omutwe tekuli n'emikono singa talina yabyogera Museveni yatuuka lwaggulu sanga 10 I remember bonna abaali aboogezi mu kiseera ekyo omulamu aliwo Yunus Kamoga ate kati musibe wadde baamutane musibe jukira Museveni yali yabatega Jamiru mukulu ng'era ayita Muzaata mubajje Jamiru mukulu n'agenda n'asiraamuka ne bamutwala kipayopa yasome balabe basiraamu ki abayinza owamba Museveni Jamiru mukulu n'agenda mu nsiko I remember n'agenda mu nsiko n'ayita abasiraamu Yunus Kamoga ne bamwegattako bonna abamwegattako Sheeka Kigundu bafu bama mafina bafu ne basheeka bonna baze bakuba amasasi bafu mubajje gwe enseno giraba buli we mukolanga ekintu mu nkukutu secret omuntu oyo akoze ekintu ekyo alina omukazi abuulirako omukazi bw'abuulirako omukazi n'omukazi alina nnyina ate nnyina alina abaana baabanaga gundi mugende ate abantu bamwe abakola ebikolobero balina gye banywera ate ffe gye batusanga tuli beemusi gwe tolooza nti information tumala bateeka kubajja mu njala omutuwa nedda gye banywera mubajja alina gy'anywera mubajja tanywa mwenge omanyi kye bayita erisadi ng'agende wa waliyo gundi bayita mukono bayitawo ku Jumayi ku kajja nsuku gundi awo waliwo batunda ng'amayinja waliyo kampuni ya langi bayita Global Paint oba ye Global waliwo kampuni ya langi eri ewaggulu ng'emukono mubajja alina ennyumba gye bakyakalira sagala kusima nnyo bulamu bwo kubanga that is your life so go slow because temutugasiza mulinga bayimbi banadini temutugasiza banadini temutugasiza nze newunya n'omuntu atuuka ku Bulaaya n'asigala ng'alowooza kyekimu abo banadini wano ku Bulaaya kati kamba buli kibatabagamba
wano ku Bulaaya omuntu okufuuka pastor okufuuka munnaddiini okuyimirira ku kitu obuulira abantu amala kusoma ng'omuntu asoma construction wagenda n'asoma gundi okosi yenegwa n'asoma n'afuna certificate ne bagimuwa gavumenti ne pastor bw'aba era omuntu nga gamba nti pastor ku Bulaaya nga talina certificate ya gavumenti gy'amaze kusoma course oyo gwe tugamba nti akuba kimeeza aba akuba kimeeza era omusumba amala okusoma certificate eyo gavumenti emusasula talina bw'agenda kubba abantu bakyeyonoonero okitegedde talina bajja kujja kulimba bantu nti mbawa bino era ku Bulaaya abasiiga amafuta batono n'abalagula omala kusoma bora baba pastor bonna bali ku Bulaaya kuno bayina certificate ezibafuula okuba abasumba nga tebazifunye mu basumba banna course ohandolinga otya abantu omuntu omusomesa otya basoma oba myezi emeka oba mwaka basomera ne babatikkira bababuulira amazima kuno tekuliko mbu Mukama yampita yakusangawa ng'ayogedde nawe lulimi ki kyaki eziri ku Bulaaya zeegayirira abantu okujja okusaba tulya n'emmere bakuwa ekyemisa ne breakfast n'osaba abamu bagamba ni transport that is a church eba organization nti wumba omuntu ajje muyogereko naye that's ebanga counseling si kamula omuntu biru zimuleeze n'ojja omukamule kizeezo okitegedde dadi okitegedde abasumba ku Bulaaya bamala kwaki Katonda tabayita bebbira mupango so bw'otuuka ku Bulaaya obwongo bwo ne buteguuka ng'okyalagulwa oli idiot era abasumba abajja ku Bulaaya kuno n'ababeera ku Bulaaya ng'olagula omuntu oli idiot ojja kuba kino you are idiot gwakigaba lwaki akimpata ngamba kyogamba Katonda tayinza tuuka ku Bini amuga nti Bini ojja kuba kino you are idiot era abantu bajja ne mentality eyo kubanga omuntu brainwashiwe bamuwashinga brain ye akyali mukalu akyali ku Bulaaya n'omusanga atadde bwediseti matu bamusubiza ebyamagero ng'abimusubiza ali Uganda idiot omusumba akusubiza ebyamagero n'okukulagula bajje no ne balimba abazungu balina zi orphanage e Uganda balina zi organization bwe balina bamulekuwa naye nga tebalina inkola ya bambajje bajja nga tulina abasiraamu se beetaaga ddaawa nga baliwa basaliza abantu mwazibbanga n'ebintu bye mujja mu bawalabu ne mugaa nti bamulekwa mwabiteekanga wammwe buli kye bakuwa n'ogera n'owasa toyina street toyina luguudo olufumba Kampala lutolinako mukazi ate nga bawala ba university bato mujja ne musaba obuyambi ne mubutwala ne mukomawo ne mulimba e Uganda mbu mwakubye zi crusade nga mwabadde mu apartment na bakazi kanveye Katikilo wa Buganda nalabyeko ng'okuutira Oweekitiibwa Ssennyonyi ne SG abaade bazzeeko ewuwo mbu bwe mba tulina obuzibu mujje munoonye idiot tetusobola kunoonya Katikilo wa Buganda bino abigamba kati sikyogera behalf of no mbyogera behalf of Muganda yenze Kawooya neddirange ye ebyatugamba Kabaka yatugamba takiikirirwa byoweeyitanga Kabaka w'ebweru you are idiot Kabaka talondwa Kabaka tebumuggwako paka kufa Kabaka aba Kabaka mbu Kabaka w'ebweru
oli kabaka wa munju Katikilo nze Kawoya neddirange ndi mutabani wa Kakumba muzukuru Fazi Kibirige muzukuru Ezekiya Manene Mukasa muzukuru Ezekiya bagenda gayi muzukuru wa Wunyi muzukuru wa Munzi muzukuru wa Karuti muzukuru wa Kaboya abakazi lwendo Semandu atudde bumpenye muzukuru wa Kasujja luleke Simba ebusujja nva mu nyumba ya Kakumba mu lujwaje Fazi Kibirige mu mutuba gwa Munzi mu lunyiriri wa Karute mu sigali abakazi lwendo obukojja bwange Kanyola ndu wange yeddiranjo vagalamide na Lugamba mitiyana singo ndi muzukulu wa Katemwa Posia na muzukulu Simeoni na Samba muzukulu wa Mukaro Kambogo obukojja batata wange bwa Rugave obwa mama Bafumbe bino mbikuga behalf of Muganda mwe mulowooza mbu tubayisaamu amaaso temwazaala bireria Katikilo teri agenda kujja kunoonya kuteekamu magezi tukunoonye tukulage nti Buganda ye tribe oba kyekitundu ekisinga okugobwamu abantu ku mataka bamugaya aba Buganda Land Board balooya bakatwala abantu bameka abagobe nga bagamba tututte omuntu ono abadde agoba abantu basabasajja ku ttaka oyo mugaya bebaali mu musango gwa Bugingo nga amaze okwokya Bayibuli bamugaya gundi eyo group yemu bebawolerezanga Bugingo mukulu mbuuza tubuulire Katikilo abantu bemwakatwala nga bagobeddwa abantu ku ttaka abantu bo mu Lubigi balagawa mu Buganda mwe musinga ogobwa abantu ku ttaka nupu mu Buganda mwe musinga church ezibuzabuzizza abavubuka ku macha n'olweggulo nupu ye baleeta mu Buganda mwe musinzo temwa plot ya 5 ku 10 nezi property companies nupu Buganda mwe musinzo okuba poverty omwana asibuka mu Buganda gwe basinzo okulimba okutunda ettaka azimbe agule piki mu Buganda ye muntu asobola okulima kasoli n'abulwako w'omutunda mu Buganda mwe muli ebibiina oba obuzenga bu company obuwola looni emitwalo 2 ne butwala ndaga muntu y'omuntu mu Buganda tukunonje tukuteekemu amagezi okay Katikilo ngazo Muganda Kawoya ngambe njagala omwana wange akulabe nga mayiga for who bwokwata constitution wa Uganda yonna some atekebwa mu Buganda mbulira semateeka kyagamba ku bakumi b'olina okufuna oba balina kuba bamaje gwe yasomanga looya mu Buganda mwe muli abaana abatambuza ebigere ku masomero nga n'obuugi tebamunywa mu Buganda mwe mubeera okutematema abantu ebyabbira mupango mu Buganda mwe musinga amakomera Luzira ali mu Buganda Kiga ali mu Buganda Kitali ali mu Buganda gwe wasinza okuba abaana ba Buganda ogenda yoddi mbo tukunoonye idiot Katikilo sikwetondera Ssaabasajja tugamba nti yatukwasa bavubuka wayitako sigala ku mpekezo zimire mirembe Buganda egende wasoka tugamba oli baba akubyeko ettaka muleke ndabe ettaka terisenguka bwe liba terisenguka emmayiro akendo banja zaaki gende wazireko zijjewo wagamba mbu ettaka terisenguka era oli ajja ddirekawo talinza ddiyoolawo mbu alitwale Tanzania ng'osekange effubitizi ettutuma mujja gamba bini mudda ku internet ne muvola abantu abakulu nyini kiggwa yakiweebuula ng'akiriramu emmwanyi tetugenda kuwa muntu kitiibwa nga teyewa kitiibwa obukulembeze si kitiibwa ky'oboonoonya bakuwe ekitiibwa ekiweebwa abakulembeze byebyo bye bakolera abantu omukulembeze omutuufu tamira mmere nga bakulembera tebalina mmere Katikilo lunaku ki olimbalimba n'ogenda n'olambula emmwanyi mbu mmwanyi terimba n'olambula yiika
10 mbwa oli alina yika 5 na yika ina 10 zorambula siza nnyoko Katikilo eyo si project yo mbuulira olunaku lw'ogamba nti nkutta omwezi mulamba ngenze mbulemezi nina endokwa ze muwanyi emitwalo 8 nena alina afu eyika naina 5 ku 10 ngenda muleka agisimbi otekemu gambuts okuba olusiisira olwandibadde olw'ebyobulamu olukubenga lwa bya bulimi di lwogamba nti kati mbadde musinga omwezi mulamba kaweefube buli ayina ettaka olina obaako ebikola by'emmwanyi ebitasukka wansi wa 15 olambula zirimiddwa betudda bini mwogera biki di Katikilo lwogamba nti kati Abanayuganda babasiriwaza dda babalumya obwavu ne bawunga kati ngenda mu byalo nsiisire oyina ensonga ennungi naye ovuma Bayibuli egamba nti suula omuggo yonoona omwana Katikilo wange oli mwana kubanga mutugula certificate nza kulabirira omusala gwofuna for me ngula certificate ngula ebifaananyi bya Ssaabasajja ngula mapu za Buganda mpa oluwalo mpa ne ssente bwe z'otomanyi nti mpa ku lwa Buganda mwe musinze abagagga abali Buganda Abaganda bayinza oyimirizawo Obwakabaka nga Buganda bwe beeyagala budget yayo eri mu buwumbi 10 oba 5 nga omugagga omwasa okuyimbira naga nkuwadde obuwumbi 2 abo Abaganda babatta babamalawo abasajja abali banyimba Oluganda bonna temwaba supportinga ba Vincent Sega bano bagenda kusiraamuka temwaba supportinga mwalindanga mu nkuka ate ne mbawo obusente bwa Cholo abaana bazina Amaganda bimuli bya Bulayi nga mulinayo omukolo mubasibuze emitwala 2 group ne mujuwe emitwala 5 ku 6 na kiriko bwe mwagenda ne mugulawo restaurant ey'aba Ethiopia gye mwagatta n'aba Ethiopia n'aba Eritrea wali simasanyuka restaurant ku lubiri lwa Ssaabasajja lwennyini mwatemako ekikomera idioti mwembwa ne mukwata olubiri lwa Ssaabasajja ne muteekako restaurant talina makulu sigamba nti ejja kuleeta abalambuzi biki ne mugamba olina wa speech mbutwegasse na bano restaurant etaweza milioni 3 ne mugyegatta n'aba Ethiopia n'aba Eritrea oyinza okugenda ku Bwakabaka ba Ethiopia n'oteekako restaurant bwe twajja nze yaleeta sound nze yaleeta endongo engoma eŋŋanda gurupu yange nze yagireeta era nze yagikulira omusajja yali akuba bandi mwatekawo wa bandi nze nampa omulimu gw'eŋŋoma ngatuwa ssente mmeka emitwalo aka be bantu abakolera mu Buganda be babeera mu Buganda Katikilo abaana abali bayimba olulimi Oluganda temwaba empoweringa abaluyimba mu dwonoona bagravita bava somewhere bemuyita mu nkuuka CBS gyogamba nti tukunoonya oyagala nnyo Obuganda CBS Salida Max Sima Salida Masias ne Evan Kaiwa bainako program ya empoma y'olulimi Oluganda ya dakiika 3 eyo kironga n'abaana abato bamaze okwebaka sawa 6 kumpi nga nagabutikira ndoza gawedde kiro ate wabaawo bamupiira oba kino tebaayo kajjanga kawakatirwa diri gendo osomesa omwana Omuganda Oluganda kiki kale kyensinzirako okwenyumiza mu Buganda nga gamba nti Katikilo oli kyakulabiko for me Katikilo abaana b'osomeseza mu nkoba za Mbogo bagenda kukiikirirawo bagenda kubaddya abakulembeze nga mwe musigadde muli ku ntebe musirise temuvaako gw'osomeseza olinga bano bamubajje olinga embizi za mubajje osomeseza abaana mu ddawa buli nako osomesa ogamba osomesa abaana negwe oli mufuti tovaako Bwakabaka Katikilo Bwakabaka oli wajja baye avevenga akomba ebinyo ng'embuzi ekabira amalagala mu Kabaka ya mulonda yogera ne goza tetujima nti Kabaka bamuwamba Katikilo va yogambe nti obwa Katikilo muvuddeko tulaba kulemezaako mwe kizibu Katikilo tetujja kunoonya oluupu yazze Ssenyonyi bazze ng'ekibiina kya Nuupu okuwagira emisinde gya Ssaabasajja okuteekawo kanti
ngaba kulembeze mutula ne mwesika mukono nti kale si wagambye muntu mukyamu Ssenyonyi si Muganda Ssenyonyi fa abaana ba Buganda fe tukugamba tuma kivumbi mwanga kivumbi gobotuma yakulira akakiiko ka Buganda ku kase ya Buganda mu parliament ate ye deputy president mu Buganda wanu gobotuma ate ye Muganda lekera okumanyira lupu tomanyira Ssenyonyi tomanyira Kisekezi tomanyira gundi Lubongoja kwe notambula oli waggulu mwe Katikilo Mayiga toyina kyotuyambi embugo aba mu Buganda mwaweesebwanga embugo mbulira ku masengere awo kizimbe kyaffe kye twasondera ettaffaali okuli edduuka eriko ebyobuwanga ng'embugo n'akaduuka ke mwateekawo akawakatirwano ku geeti ng'oyingira kalimu obutabo bwagendako n'enfuufu mu Buganda bawawula ebita abaana babirina mu kyalo baluka emikeeka oyina obutale bumeka ku masaza obutunda ebintu ebyo oyina dduuka akyawo awo wonna we baali batundira omwenge omuganda abaana wabasenza luti n'oteekawo bondi z'emmotoka Mayiga temulowooza nti mwazaala birerya temulowooza nti mwazaala birerya never let me tell you nakino kankigambe government eya Mwami Museveni n'abantu beekolagana nabo kuba mmanyi enkola eriwo yakuttayo mutteeyokko bali balabireko batye mufune gwe mukubayo emiggo bali balabireko batye ffe tetutya nnyo kufa kubanga tetulina kye tugenda kuleka kitulume tuli banaku tulina bizimbe mu Kampala kati ogenda kungamba tibiini ofe oleke ki ojja kufoleka akanako nga nkeekweka akana nkeekweka kalime kunsaba mmere sukulu fees bakagoba ku makya n'olweggula emitwalo 4 nkeekweka nkaaba sukulu fees atonga nti nkaleke mba mponyi laba nene enkodoma lyera musewaggale tetulina kye tutya tetulina kye tufiirwa tuli hopeless mutumekinza okuba hopeless wali okirowoozaako nti mu Uganda emmotoka ey'amaanyi oba BMW X5 nti bweba etambula katugeze X5 ngeri ku kkubo omusirikale tagiyimiriza do you know why kiri mu mitwe gyabwe ne Uganda yonna nti omuntu avuga emmotoka eyo alina kuba mu gavumenti ng'ate munene civilian talina omuntu wa bulijjo talina kugivuga sente azijjewa era ku poliisi kizibu nnyo okugenda n'osanga BMW 10 naye nga buli avuga BMW bazitwale genda ku mmotoka ekkolole olw'eggulu ekiro abazinyweramu baba batamidde naye bameka bakwata kawunyemu ku poliisi wasingayo boda bu Alex bu Ipsam bu Nadia bu kale ne bu Kawundo Sinyo ne bu Primo ne bu Nuwa bye bisinga ku poliisi gwonoogenda nosanga BMW X5 3 ku poliisi nkuwane sente nosanga V8 TX 3 ku poliisi nga ziri poliisi emu nkuwane sente kubanga mwakiteekawo nti abalina ozivuga balina kuba abantu baana babagagga baana babakulu buli mu gavumenti si babagagga baana babakulu mu gavumenti kubanga mwasetinga peesi yammwe nti omwana azaaliddwe mubende nga Beeni mukasanda talina sente wagenda kujja sente zigula mmotoka eyo era ajja kujja mu Kampala atobeetobe bw'atobe avuge boda kati omwana bajja naggambako tatya kuba talina kyafiirwa piki gyavuganga boda jaga nti ngenda kufandika piki yange Mayiga
diru okubako olusisa n'ogamba luno ndukubye lwa mwanyi luno operation ya kuluma lusuku ngenze singo kamba twalire ensukusa bweziti nagende ye butambale ye waono cyani ono onatambula yuguma baba Farida nakazibwani kigongo oyo moze kigongo ye butambala mu ebugobango mu bulo banaku wateka obukadefu ningo omuntu ajja kumukolo okukyala nga ajira mu t-shirt ya bukadefu nga jayina ngo olugoyo olukyala ki t-shirt kya bukadefu nga kyajiramu ntulero nina manero olukyala mu bwe kulakulanya ogamba kasirye gwanga nga tebanaye ula mu bende mitiyana yali akulira yali chairman wa great governor weyo yajjake waffe gendo obuze nyombi tembo oba tamanyi musajja go bayita budala kabambira oba tamanyi mama Kisule yali mama wange nasozi yaleta nyombi tembo yateka mu senteze naleta bakabayo bakaberuka abo bonna bakasire gwanga yakwatange motoka idabo kabiri njijukira najja n'amalagala ga lumonde agasoroti kyebandula najja naye mu bende naga iwaffe naga nti katika sewembe nina wani nti nawo budala ne mama Kisule noonya bateewo nanonya nakalega bamnakingi bamama naluwageyo yonna muwogo wa kitengi nga muwogo okikolo kimu kijja kukumpi ndebe najja n'abigaba ate n'abagamba wiiki ejja ngenda kudda ndaba mu abisimbi ng'ekyalo ekyo kyonna kitambulamu nedda mu kabini ye ngiwaffe wali emmere kasire gwanga nkyajjukira I remember omusajja wa kabaka si musajja wa kabaka omukungu wa kabaka gwe bayita Kaberenge John Maka Kaberenge wa kasujju owe busujju bajjange wajjajjange katemo kakembo mukona enalugambo eyafa kakembo nga ina nedda kabini ayina akaviwano Maka Kaberenge nga bateesa ku bya Buganda tukoze tutya era oyo kakembo jajjange kakembe yafa nali mama jani behalf of Kaberenge era yagambanga mwina amajani wano ne kintu ng'ejjonyi yagwe ekiwawo nga batuulanega tukoze tutya nga ntegeera era namugamba lisomero lino lyongereko lituke P6 tukwatireko wa Maka Kaberenge Katikilo nendoza muloza mwazaala birerya oloza simwe birerya muloza simwe birerya naye kali kamanye ng'akoza n'owebbwa ensi ekyuse ebyo mwatisatisanga abantu mujja mubatte kubanga muntu afa ne bamuwambira ne mu ddwaliro ng'afudde bulwadde ne bamuwambira mu ddwaliro ng'abantu balina ssente omuntu abeera mu Kampala ng'akola emyaka mingi n'atuuka okufa ne bamuteeka mu kakeesi kamufaazi yidde mupaka saagudde ku kkubo ne bakamuteekamu ne bapangisa kitakisi ne bamuteeka waggulu bantu ne babeera munda ne bagaba n'emmotoka n'omulambo paka waka mu byalo nga ne bamuziika bamugamba mwasigaza we muteeka bijja ensi bwe mujagala abantu beetamiddwa lwaki oza tebakyaba bannaddiini bitiibwa oza mulembe gwe gwononese mwasetinga pesa mbi kati nga government ya Mwami Museveni yali amanyi nti Bob Wine ajatuuka myaka gino ng'enjaga ya mwonona ng'abayimbi abalala bwe bakuba zihiti bwe banywa enjaga eboonoona n'avaako nabo nga bolaba Buchamani ba Red Bantoni ne bavaako nga oleka miliyoni bwaswagulinga n'obulamu kati ng'ate legend muyimbi nina okumutwala omujjanjaba wakusondera ani agambye legend ewaffe ekiwawu twalinayo omuyimbi Dr. T yalina akaviiri wano Dr. T we waffe mulambaalo wali
yakuba hit neta danga ona kusomero lye waabwe Chiwawu secondary school twagenda yunga the last 2023 fe twagulira headmaster engatto nze ne Breeze nyefe twatuka ko senior twali mu Chiwawu CU dati na somero na tamu ma master jumper nga atusomesa oyo Dr. Tiwe yakuba hit tiyadda ko mulambalo wadde okubayo ekintu nekitawe sawa zito Dr. T ye muntu go waye bibinonga ndetera amazzi wali afune ekyokulya kati mwami 7 yali amanyi bana abayimbi bajja kolekitenga yo bafune obukadde 3 agule emmotoka agule ko poloti atango ku 10 ande mu njaga ayagala abakazi bafune sirimu that's why ndio saba sega wabali bazanyi balungi ba anko segawa esawa zino baluseke omutegero ina mula ku YouTube nayogera ko ku Bobwine naye navaayo goga nti ba agent baba senkubuge bazanyanga ne badreta banga bamula gufita Kings bahinwe mayanja tata wa gundi tata wani wana lukora swaibu sirugoti bazanyanga wali Sulaiman Chigundu bazanyanga ebintu ebisomesensi banaku pesi gye basettinga kati mwami 7 yabanyanga bado ba Bobwine ne bayimba biki era nja tuka nyinja game abera addicted ai tunywa omuti gumu ne tujja wanywedde 10 kumbe tulaba gojja uzanti bali mu nyumba bebasa kumbe tukwekwese tukubaza use your brain before do something and celebrate eno generation Z nze nagamba na sanctioninga ko tata wange namusanga uliza CBS yagano chaza Bobby nimuga sigenda kuddamu kuwa buyambi sigwalwala amaguru machano lweggu amagumba gakuluma gagenda kuti naddamu kunyiga ebisaaniko nakwate esaaniko eryemmere natandika okwevumba agempeke sikyamugulira nimuga emyeseki kaledio nakagaba nimuga ogonze todamuuliza CBS kubanga ebawabye ekuwaki ekuwa amawulire ebifudde mbwengula newa mala bano nabba namugana okuddamuuliza CBS namugana kuliko basajja bakulu bahabbe mu kiibi batikira moto yamaka moto bakadido ku abana be musomesa bagenda kukolawo mubere na bulungi bamwagala